Ali ku Spark TV nkwaniriza nnyo n'olunaku olwaleero mu programu yaffe eno ya Know Your Rights nange Priska Namulema. Tuli mu nsonga za byakulonda ne kakuyege agenda mu maaso mu ggwanga era nga tutunuulidde ensonga ez'enjawulo lwaki omuntu asaanidde okulonda, biki ebibawo mu kulonda era omuntu alina kulonda atya. Mu kiseera kino abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi bali mu mwezi ogwokubiri nga bawenja akalulu akanabasobozesa okulembera eggwanga Uganda okuva mu Mei wa 2026 nga 12 omukulembeze lw'anaalayira. Kinajjukirwa nti bannayuganda bajja kulonda omukulembeze nga 15 Januari owa 2026 nga pulogulaamu y'akakiiko k'ebyokulonda bw'erambika. Mu kiseera kino okunoonya akalulu mu balonzi kugenda mu maaso okwetooloola eggwanga lyonna. Wadde nga abantu bavayo ne beesimbawo okuvuganya n'esiba amativu n'enteekateeka y'akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga ku ngeri gye keesulubabbamu okukola emirimu gyako. Mu nsonga ez'enjawulo bannabyabufuzi basoboddeyo era zibeemulugunyaako nti akakiiko tekazifuddeeko y'ensonga y'okusomesa abantu ku bikwata ku byokulonda. Matiya Lwanga-Bwanika ye ssentebe wa disitulikiti ey'e Wakiso anaatera okunnyuka ekifo kino nga mu kiseera kino yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti okukiikirira abantu ba Busiro South. Newankubadde kakuyege mungi akolebwa okunga abantu okwetaba mu kulonda, ekyennaku olunaku lw'okulonda olutuuka bangi tebasitukiramu. Kati singa boolaba okulonda ko Wannalukoola yalinayo strategy, tewaali kireesa magye, naye baazula wano mu Kampala nga baakola bubi abalina obuyinza. Kati ne basendinga message mu kalulu ka Nalukoola nti kemuneetantala okujja mu kulonda okunajja tujja kubalaga. Kakati ojja kusanga abantu bangi ate zino campaign oziraba abantu bangi nnyo abatajagenda ku polling station nga balowooza nti ebyali ewa Nalukoola bigenda kola kubanga obanga baakuba n'abamawulire. Kati oyinza gamba jjajjange nti bakubye owamawulire nti ye tebaakola ki. Owamawulire baali bamukuba nga bamulanga kikati obwo bonna bonna buba bukodibwa bwabifuzi. N'olwekyo nze ndowooza nti system yonna erina okukyuka okulanga tufunawo enjawulo mu nsonga ezo. Naye nga bottom line singa tuzaawo institutions. Embeera ya bannayuganda obutalonda ezze ekula nga mu kulonda okwakasembayo ku bantu obukadde 19 abeewandiisa okulonda abasukka mu bukadde 7 basigala waka nga n'obululu obufa buba buyitirivu nnyo. Abajja okulonda batono abantu lwakuggwamu maanyi. Neebaza nnyo abasobodde okuwagira aba presidential candidates bonna gye balaze okulaba nti babawuliriza. Tusuubira nti vibe ejja kusukkawo kuya bwe tunaatuuka ku parliamentary practice. Abantu bangi bandyagadde nnyo okuwuliriza bamemba ba parliament abeesimbyewo biki bye bateekateeka okukolera abantu baabwe era banaabikola batya. Ekintu ekyo kiri very important. Era ndowooza olaba vibe yonna esigadde egenda kubeera ku parliamentary level. Abantu gye basuubira abantu okwennyonnyolako obulungi kikyagenda okukolera abantu. Era njagala okwebaza ennyo NTV n'abalala mugezezzaako kinene nnyo okuwa omukisa abeesimbyewo ab'enjawulo okubaako kye boogera. Twandyagadde nnyo muteekewo ne debate wakati w'abeesimbyewo mu Lubaga South. Kubanga nga constituency yaliko waggulu ennyo. Abantu bandyagadde okulaba baki abazze abagenda okwesimbawo era biki bye balina mu manifesto zaabo. Abantu obutajjumbira kulonda oluusi kibeera worldwide mu mawanga gonna. Naye wano specifically ensonga ziwerako. Ensonga esooka etandikira mu kubba nti waliwo fake registered voters nga bateekebwa mu register olw'ebigendererwa eby'okumpanya obululu. Kati newesanga nga omuwendo gw'olina guli inflated nga teguli liyo. Ekyo kimu. Ekyokubiri abantu bangi beewandiisa nga gamba nti kimukakatako ng'omunnayuganda alina obuvunaanyizibwa okulonda nga bw'asuubira nti ebintu bijja kutereera sisitimu ebeere ennungi. Agenda okulaba ng'agenda mu kulonda nga ne results azimanyi n'agaasijja kumala budde. Ekyokusatu nga olaba wano tugenda ne tubeera ne ba candidates nga tannaku disappointinga. Kati n'obeera n'essubi erigamba nti nze nteeka okulonda kubanga mulimu omuntu wange. Agenda okutuuka ku voting time nga byalaba si bye bigira ki. Kati ezo zonna factors ezikendeeza mu kulonda. Ate n'oggwe ekyo ky'oyogera kitono nnyo ku national elections. Naye local government abantu abalonda bayinza okuba nga bakola nga 5%.
naye oluusi tebamulonda kubanga oyinza okutunira abantu ng'obululu bwe baba balonze abantu 100 ku paalamenti bagenda okutuuka ku LC 5 nga balonda 7 oba 6 kati bwe mugenda ate ku LC 3 ne bafuuka 4 ate ne balonda nnyo ku LC 1 okiwulira era bangi boolaba mu regisita omwo abatalonda nga ate mu LC 1 be basooka ku layini so balina ensonga zaabwe but factors ezireeta ekyo nyingi ate zikyuka kiri nti bannayuganda bw'oyogera ne bannayuganda abasinga obungi bakugamba bo bakoowu ebyokulonda babikooye kubanga bagenda ne balonda abantu naye abantu baba balonze tebabafaako services tebazireeta gye bali mpozi n'ekirala bagenda kwekkusa bo bokka mpozi n'ekirala kye batera okwogerako kiri nti newe banaalonda already ebigenda okuva mu kulonda bimanyikiddwa kati lwaki bagenda okulonda nga already ebinaava mu kulonda bikoze eki bimanyikiddwa kakati n'olwensonga eyo n'ekyo nakyo ndowooza omuntu agenda n'akirowoozaamu naga yenfiira kinfiiraani Uganda evudde wala kati ng'abantu abaaliwo mu kinaana abagamba nti ne bwe tulonda tetulina kye tugasa naye okuyigiriza n'okuyiga kwa buli lunaku demokrasiya okugitereeza rugendo si kintu kya lunaku lumu so nze ndowooza nze naawe n'abatulaba bonna n'abatuwuliriza bonna tukwatire wamu tuyigirize bannaffe nti okulonda kintu kikulu akaluluko ka mugaso baveeyo kwegamba ate n'ekirala naye kati bajja kuvaayo nnyo kubanga eno mirembe gy'olaba mu campaigns ejja kubaleeta yo yokka yeeyogerera ejja kubaleeta so ndowooza tubeeremu n'obugumiikiriza nga tumanyi nti democracy bagizimba buli lunaku egenda etambula si ya lumu ate n'emirembe eno ejja kubaleetera ddala bajje balonde mu bungi nze nsuubira ate manyi abannayuganda ku luno bajja kulonda mu bungi n'okusinga nga bwe badde balonda kati mu pulogulaamu eno ewagiddwa abanywanyi baffe ab'ekitongole kya Uganda National NGO Forum twagadde okumanya lwaki bannayuganda bakoowa okulonda kyokka nga n'abatono ababa bavuddeyo okulonda obululu bwabwe babukuba bubi nze ng'abadde mu kaluulu teri muntu nti atambule ave wuwe aje ate akaluulu ne libaleete waakiri aba asigaddeyo so tewali kugamba nti omuntu akigenderedde okukola n'atiikinga bakandidates 2 oba 3 omulundi gumu oluusi kiva mu tayigirizibwa bulungi si kyakukola tamanyi kaatiiki wekakoma ne wekatandikira so sisuubira nti waliwo omuntu avaawe n'atambula nti kanje nyonoona akaluulu kange katuffe tufube okubayigiriza ba polling agency batuyambe ffenna tuyambe tufube okubayigiriza so tewali muntu nti akigenderedde ate nga bwe nkugambye mpola mpola katugende buli omu bw'aba ali awo bw'obeera ku TV yo n'owa ku radio gamba muno nti banange bw'oba oyagala candidate wo mutiikinge toyisa mu kabokisi tuyigirizane tujja kulaba nti nabyo bikendeera nze nsuubira 2026 tujja kufuna ebintu ebirungi okusinga nga bye tubadde tulaba buli muntu aweza emyaka 18 okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga aba akuze ekimala okutandika okwetaba mu by'okulonda n'okulondebwa eddembe lino lisimbulizibwa mu ssemateeka yennyini akawaayiro aka 57 civic education is almost a taboo eri abo aba electoral commission ebiseera bino byonna ebibeera nti kibiri mu kulonda byandibadde bisobozesa electoral commission okutalaaga ebyalo mu firimu ez'enjawulo nga bannyonnyola bannannyini ggwanga emikisa egiriwo mu kwesimbawo n'okulaba nti balonda obutuufu ebyo tibibaddeewo nga gavumenti eno etya challenges eziva mu bibiina ebyo ebirabika nti bikoze challenge eri gavumenti eno ekyo ekitali kituufu era tusuubira nti Uganda kuba kati Uganda esaliddwako n'obuyambi bungi olw'enkola embi etulugunya ab'opposition abantu b'opposition tibabadde free ebiseera ebisinga obungi era tulabye nnyo kubanga bwe tutalwana nnyo kwongera maanyi mu nkuŋŋaana ezigenda okukubwa mu ebyalo ebyenjawulo tusobola okuddamu ne tufuna abantu bebamu abali redundant teri yandyagadde kubeera mu palamenti ng'ali redundant nammwe abagenda okwesimbawo mutuyambe mu lumi lw'eggwanga lyammwe ogende weesimbewo ng'olina matiiriyo gy'osobola okuwa abantu so sigamba nti ojja kuziika ojja kugenda ku mbaga ojja kugenda ku lumbe no assignment enkulu eya member wa parliament kwe kuteesa okucheckinga budget
okucheckinga ebirowoozo ebituweebwa n'obiwaayo, okucheckinga bad performance ey'abaministers. Era mu parliament y'omukaaga twawummuza bana ba minisita balamba, naye kati okyakiraba bagenzaako ne bayiwummuza minisita omu recently ate nasigala ng'akola. Ekyo kiba kitutwala luddawo. There is a big problem. Era singa tetwetegereza nnyo ngeri gye tugenda kulonda bannayuganda abagenda okutukiikirira mu parliament, tuyinza n'okufuna coup d'etat nga gyeva buli omu aba alabyeyo, okusinziira ku crusade gye njogeddeko mu bigambo byange. Civic education ati kakati kankubulire ng'oggyeko budget terina sente ate ng'eruusi kiba kigenderere. Ate ne isi nayo bw'oba tunatuuka ku isi functions zaayo sooka tuweebuuze isi ebeera established. Teri kyamutawaana nnyo bagasimya akube afuwa omulere yakuwa n'oluyimba. Teri kintu kyamutawaana nga kuddira ttiimu ya mupiira egenda okusamba neronda ref gwe n'osuubira nti ogwo omuzannyo gunaabeera fair. So kakati isi nga tonnaginenya sooka odde ku isi's establishment egunjibwawo etya. Kati bwemala okubeerawo ani agiwa obuyinza? Bwemala okugiweebwa obuyinza naali n'ogiwa ssente okupafominga ebyo. Kakati ekiddirira kubanga isebeerawo emyaka nga n'okulonda tekuliiwo ng'erina okwetegeka. Naye ogiraba buli budde ng'eraajanira budget ssente teziriiwo. Oyo aba alina ozimuwa aba akimanyi nti bw'anaazimuwa perfectioninge eyo system ejjamu checking alema okubeera effective. Kyekiri kye nagambye nti singa ekibiina okitegeka kibeerewo nga kikola bulungi ng'ebibiina bwe bikola, naawe kennyini akikulembera kituuka ekiseera ne kikwefuulira ne kikulya. Kakati bw'ozuula nti ekibiina kijja kundya kitte osigaza abantu. Kati buli agezaako okugira bw'ati ng'ofunayo abantu nga bamukuba ng'era gw'osigalawo kubanga oba olina absolute powers. Kakati bye birine mu isi ejjawo etya erondebwa etya teeka kyeri giteekawo abagibeerako be baani bajja batya. Anti yandadde akirumirirwa naye yajja atya. Omuntu akujja eri n'akufunira omulimu n'akuteeka awantu oba mukozi we nagambye nti afuwa omulere yaguwa n'oluyimba lwekukola ki. So kakati nze sirina na nsonga lwaki ngitunulira isi. Lwaki twanda tutunulira lwaki isi ebeerawo bwe tutunulira Kenya. Mulimu gubeera advertised mu mawulire ne bateekawo ne qualification ezigira kinoogenda n'ovuganya. Twagala abantu nga bali ku level ya mulamuzi wa high court nga bagira ne bayingira ne bavuganya. Kati ogenda okufuna omulimu ogwo bagufunidde ku merit. Naye nze bwe nebakeeka nondo omuntu anaalaba nti mpangula Busiro South nina okutunuulira namuweererako kazini wange mwana we ebyo bwe bityo alina oluganda ku gundi ajja muŋŋambirako nga bitusabuse. Oyo anaatukolera kye twagala nga muleeta kubanga njagala kuwangula Busiro South. Ate mumpadde obuyinza obulonda agenda okutulamula mpangule. Kati ntuula butuuzi tebeera meritocracy. Ebeera ani gwe tumanyi ayinza okukola kye twagala. Okusinziira ku bibala ebyo biraga nti omuwendo gw'abantu guzze gulinnya obutasalako. Abalengerera ensonga zino ewala bagamba nti obuzibu buvudde ku bantu kulonda mu nkola eringa ey'olulonda kambe nti buli lwe balonda teri kikyukamu. Akulira ebyokulonda mu kibiina ki DP Kennedy Mutenyo bw'ati bw'agamba ku nsonga eno. Naye nze nandirowoozezza ne education kanjiyite election education kubanga si voter education voter everybody yandibadde continuous. Tetulinda biseera bya kulonda ne tutandika. Tuyina abaana bangi nnyo abagenda okuweza emyaka 18 mu 2026 basomeseddwa. So voter education oba election education nze ndowooza ebeere mu masomero. Mu masomero tulinayo abantu bangi abaliyo. Ebeere mu bitongole by'abavubuka. TV ne radio zigambe nti buli lunaku tulina education okusomesa abantu. It is not tuleme si kakiiko ate tuleme kulinda ki akalulu olugwa ne tubyerabira. Eno ye Know Your Rights wano ku Spark TV. Tukujjukiza nti tuli ku nsonga za kulonda okwa 2026. Tulina ekitongole kya National NGO Forum nga kye kiwagidde ekitundu kino. Tugenda kuwummulamu naye bwe tukomawo
omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya agenda kutubuulira wa akakiiko we katuuse ku nsonga z'okusomesa abantu ebikwata ku kulonda. Tovaawo tukomawo. Okyali ku Know Your Rights wano ku Spark TV twogera ku nsonga lwaki abantu tebakyajjumbira nsonga za byakulonda. Kiva ku kyera abantu okwonoona obukonge nga batuuse okuba akalulu. Paul Bukenya yamyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda wano mu Uganda. Agamba nti ensonga ezoogeddwako bannabyabufuzi mu kitundu ekisoose bazikola dda era bazikola okusinziira ku bwetaavu n'ennambika y'akakiiko kwetambulira. Okusomesa abantu ku byokulonda kukolebwa mu ngeri gye tuyita eri thematic voter education oba activity based voter education. Kukyakolebwa tekukoma tekuggwangawo. Bwe tutunuulira roadmap yaffe nga bwe twakifulumya tuzze tusomesa ku ekibeerawo activity based kwe kukunga kwe twalaba nga tuzza obujja enkalala z'abalonzi nga tuzitimba nga tuteekateeka ebifo ebikiikirirwa oba demarcation of electoral areas nga tuteekateeka ebifo ebirondebwamu reorganization of polling station. Kwe kusomesa kwalaba nga tuteekateeka okusunsulamu abagala okwesimbawo. Mpozi kati ekiriwo kwe kusomesa abantu okubakunga ku bice ebirina okugobererwa mu kiseera ky'okukola campaigns ekigenda okuddirirwa mu kiseera kyekimu. Ngeri ki omuntu gy'alondamu, ogenda kulonderawa, kifo ki w'olondera, era ogolola otya akakongeko kabeere nga kakkirizibwa nti katuufu. So okusomesa abalonzi kugoberera omulimu oguba guliwo oba activity based era kukyagenda mu maaso tekunnaba kudda. Okutendeka ensonga z'ebyokulonda si mulimu gwa muzannyo. Mulimu emitendera egigobererwa okusobola okufuna obwenkanya. Paul Bukenya agamba nti ensonga y'ebyokwerinda yankizo nnyo era eri ku mwanjo nnyo. Ebyokwerinda kitundu okuteekateeka okulonda. Era tosobola kubeera na kulonda nga tewaliwo byakwerinda, nga embeera abantu gye balonderamu tekuumiddwa bulungi nnyo, kubanga ate awo esobola okukozesebwa obubi abantu abalala abalina ebigendererwa bikyamu okubanga batataganya embeera y'ebyokulonda. So kuviira ddala ku ntandikwa njagala okukakasa bannayuganda nti no, security is part of the electoral process and election administration. Bwe tuba tutegeka ebyokulonda, ekimu ku bintu ebiteekebwako essira by'ebyokwerinda, obukonge boxi zino zitambuziddwa zitya, kubanga omulondesa oyo presiding officer bw'ajja kugombolola ne tumuwa akabokisi ke n'akateeka ku ggaali ng'akatwala okukaleeta eyo gye mulondera, agenda kutambulawo oba kuvugawo akagaali kilomita ziringa 7 atuuke ku polling station yammwe okuva ku gombolola. Yeetaaga ebyokwerinda. Ndowooza tulaba lwaki ebyokwerinda kikulu. Polling station abagenda okuŋŋaanira abantu abawera 700 beetaaga ebyokwerinda singa wabawo omuntu ajja n'atabangula. So ebyokwerinda kitundu nnyo kuteekateeka ebyokulonda. Kati awo ne kikomawo gye tuli nti bwe tuba tuteekateeka tuluŋŋamiza tutya ab'ebyokwerinda obuvunaanyizibwa bwabwe nga bukolebwa mu ngeri etumbula ebyokulonda ebitwala mu maaso ng'abantu basobola okujja ne beetaba mu kulonda nga tebalina kutya nti nno ate ab'ebyokwerinda baliwo okututiisatiisa. Nedda ab'ebyokwerinda baliwo kukuuma mbeera eyo. Ensi jjukira ffenna tuzze mu kulonda, waliwo ebintu ebirina okukuumibwa, ensi erina okukuumibwa, erina okusigala ng'erina security. So n'ebyokulonda byennyini ebifo awalangirirwa ebyokulonda birina okukuumibwa obulungi, ebitambuzibwa mu kulonda byonna. So obuvunaanyizibwa bukomawo era eri ab'ebyokwerinda. Ensonga lwaki tukolagana nabo n'okubatendeka n'okusomesa okulaba nti obuvunaanyizibwa obukolebwa mu ngeri esobozesa abantu okwetaba mu byokulonda. Ate era kikakasiddwa era tukimanyi nti nno abantu abamu ng'oggyeko
abama endowooza endala naye abantu abamu bafuna obuvumu n'obukakafu nti yes nsobola ogenda ku polling station kubanga ebyokwerinda birungi gulugulu njagenda ku polling station nkomewo awaka nga tewali kintuuseeko so tusigaza obuvunaanyizibwa okweyisa mu ngeri etaleeta mbeera kwononeka ate ebyokwerinda bigende ku leve endala oba bakwasisa ebyamateeka okugenda ku leve endala kuba ate nakyo oluusi kibeerawo nga bwe tulabye nti oluusi abantu bayingira mu polling station ne batataganya ebyokulonda kati ate abo baba balina okukomebwako. Kati nga tugenda mu kalulu ka bonna obweraliikirivu obuliwo kwe kwebuuza oba nga ku mulundi guno abantu banajjumbira okulonda okusinga nga bwe gwali gubadde oba n'omuwendo gw'obululu obufa gukendeera abantu obutajjumbira. Bukenya agamba nti endowooza y'abantu abamu. Kyanaku nti abantu abamu balowooza bwe batyo naye ng'ate kye tulaba naddala kati mu nteekateeka ze tulimu ez'okulonda kwe kuba nti ate abantu bavuddeyo ne bajjumbira okwetegekera okulonda kuno. Regisita yaffe gye twateeseteese eriko abantu kadde 21 n'emitwalo 5 abantu bajjumbidde enteekateeka eyo kwe bali regisita era beetegese okubeera nga beetaba mu byokulonda. Ebifo ebigenda okujjuzibwa bwe tuba tutunuulidde okuva ku pulezidenti, local government, the member of parliament biwera emitwalo 4 n'ekitundu bwe tuba tutunuulidde ebifo ebyo ebigenda okuba nga bijjuzibwa biri 14,500 mu something. Naye bw'oba obitunuulidde abantu abasonsoddwamu bali 8,300 abavuddeyo okwesimbawo ku bifo ebyo. Kiraga nti abantu balina confidence mu nteekateeka y'okulonda era bavuddeyo okwesimbawo. Ebifo ne bivuganyizibwa okuteeka ebifo ebimu ebitabaddeemu ebiri unopposed naye nga ebifo okutwaliza awamu okwetooloola eggwanga bivuganyiziddwa. Ekyo kiba kikabonero akalaga nti nno abantu beeteefuteefu okwesimbawo okuvuganya ku bifo ebyenjawulo kubanga bakkiriza nti ne basobola okwetaba mu kulonda okutegekeddwa akakiiko k'ebyokulonda. Ate nga bwe tutunuulira nga tubamenyeemenye bavudde mu bibiina byanjawulo tulina ebibiina 27 ba presidential candidates twafuna aba candidates bonna nga bazze n'ebibiina by'obufuzi ebibiina 8. So ndowooza tulina okwekolamu omulimu nga bannayuganda okukkiririza mu nkola yaffe nti nno ffe tukifuula kikiri si kugamba bugayi nti sijja kwetaba mu kalulu kubanga akakiiko k'ebyokulonda tikajja kumpa kyentendala. Okuannouncing results kukolebwa okuva ku polling station ne ku district. Okuteekawo area eyo mbu ye Tare Center eya Electoral Commission mwe bazze bakyukisiza obululu ne figures. N'ekirala negamba nti Electoral Commission erondebwe nga ddala era bikatejja kubeera biased. Yandibadde terondebwa president ekyo nga parliament yalina okukikolako. Ate n'ekisemberayo ddala jjo mbateeka ku mulumyo bwe basazeewo baleete digital yali recommended naye mu byonna ebyayisibwa Supreme Court kye basazeewo okulonda. How do you ascertain nti digital eyo eneekola bweti basobola ogikozesa to the disadvantage of the voters? Eyo digital voting exercise yandibadde efuna full approval by the Parliament of Uganda kubanga article 79 clause 1 egamba Parliament can pass any law on anything. Ebibiina by'obwannakyewa byabeeranga ne ssente ezikunga abantu okwenyigiramu n'olaba nti akalulu kaba kagenda obbeerawo waliwo omuliro abantu ab'enjawulo beenyigiddemu ebibiina eby'obwannakyewa bannamawulire n'abalala naye ku luno tulaba nti ebibiina eby'obwannakyewa ebyali bimanyikiddwa kakano nabyo tebirina nsimbi zimala nti bamusiga nsimbi abasinga abaali bateeka ssente mu byokulonda bya Uganda awamu n'ebyobufuzi nti bajjamu ensimbi zaabwe kakati ebibiina by'obwannakyewa ebyo tebikyalina ssente okunga bannayuganda. Kennedy Mutenyo yakulira ebyokulonda mu kibiina ki DP nga kye kibiina ekisinga obukadde mu byobufuzi bya Uganda. Wadde nga DP yakamala emyaka 72 mu byobufuzi ebya Uganda ne mu kiseera kino ekyafuba bufubi okulembera ku Uganda. Ensonga gye tuliko Mutenyo agamba nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu wano mu Uganda okumanya okwetaba n'okutegeera ensonga z'ebyokulonda. Tubayambe nabo batuyambe kubanga ffenna tuli bannayuganda. So tosobola kugamba nti oli 100% satisfied naye so far so good. Ebizibu bye balina si byabwe ekyokulabirako obudde obutono
kati olaba Uganda erina districts 146 emyezi gino gye babawadde tegimala otegete then tukolagana n'abantu kyova olaba ennaku zino waliwo abagamba mbu campaign zibbawa temuli vibe kubanga tebabakubye tiyagaasi tebakoze eki abatono abo ababaddemu nsuubira nti amateeka gajja kukola ki naye nandirowoozezza nti for example waliwo ebintu si buli lutalo nti olina okululwana oli bwakugamba toyita wano alina ekisi tomanyi gye yasuze tomanyi oba teyalidde n'ogezaako okumuŋŋanga abantu abamu kyava bagamba nti ew'omutiitiizi baseka ew'omuzira bakaaba osanga omusajja alina ebizibu bye ku mutwe naye banaagamba nti yakola ensobi naye ng'akuyisizaamu essasi ofunamu. Okusinziira ku DP nga bweraba ensonga z'ebyokulonda, Mutenyo agamba nti okusomesa abantu tekulina kubaako kkomo kubanga buli lunaku waliyo abantu abaweza emyaka 18 egiragirwa okutandika okwetaba mu byobufuzi. Nze ndowooza buvunaanyizibwa bwa buli muntu. Kiringa okubeera n'omwana awaka. Bw'akomawo awaka tomubuuzaako kibuuzo kubanga wasasudde fees ali ku ssomero. So ffe abali sayidi eno ab'ebibiina by'obufuzi n'abalala bwe tusomesa abantu baffe tunaaba omulimu tugutambuzaako naye nga nabo balina okukola ki kye bandibadde bakola. Nze ndowooza bandibadde bakkiriza ebitongole ebyo bannakyewa ne biyambako naye mpulira ebimu tebiweereddwa mukisa naye nga nze kyendabyeko ng'abadde akola ku byakakiiko k'ebyokulonda mu DP ne bakandide nina omwami omusijja kumwogera linnya yajja okukima foomu ku balintoma ez'obwakansala ne mubuuza electoral area yo abakulonda be baawa n'atunula mu kasolya nga gyanoonya ansa yajja emirundi 4-5 okutuusa lwe namugamba nange simanyi kyoyagala simanyi gy'ovudde. So abakulira okulonda abamu byokulonda baagala okusomesebwa fe abakulembeze twagala okusomesebwa ne bakandidate bennyini baagala okusomesebwa. So every part n'abamawulire abamu baagala okusomesebwa. Nja kuwa ekyokulabirako tulaba zi TV waffe naye waliwo bakandidate abamu nomination bwe yaliwo ku presidential nga kamera zibagoberera okuva awaka paka wa abamu nga babalindira wali n'olaba talk shows ezibeera ku ma-TV ne kubeerako abantu 5 naye nga waliko mulimu ba bibiina ebi. So buli omu ayagala kusomesebwa nti okulonda kuno si lutalo, okulonda kuno kwaffe ffenna. Kati gwe w'amawulire leeta abantu bonna, abantu bali basalewo. Owa poliisi kola ogugwo, ab'ebibiina mukole ebyammwe n'ebirala. It is not this. Wadde ng'ensonga z'ebyobufuzi ssemateeka wa Uganda obwa 95 aziteeka akakiiko k'ebyokulonda waliwo obuvunaanyizibwa obukwata butereevu ku balonzi. Bwe tubuuzizza akulira akakiiko k'ebyokulonda mu DP bw'ati bw'agamba ku nsonga eno. Gwe bw'onoogamba nti nze ndi mu mawulire ebyokulonda tebinkwatako, ndi musomesa nze politics mwagala. Omuntu omu yagamba nti omuwendo gwe abantu abategeera ebintu gwe basasula butenyigira mu byabufuzi by'amawanga gaabwe kwe kufugibwa abantu abakyamu. Bw'obeera omukyala awaka, omwami omusaala nga emisolo gigumalawo kubanga abali mu ntebe tebalowooleza mu bintu ebyo. N'olwekyo gwe omusomesa nti nze nsomesa noni ngenze eka nkoze eki, waliwo adetermining asalawo musaala kigoofuna mbeera ki gy'okoleramu. Eddwaliro, eddagala mu ddwaliro bwe liba teririiyo, ekitegeeza oyinza okuba wateeka omubbi omukumpanya mu kifo oba tewalonda oli n'awanguza akalulu kamu. So obuvunaanyizibwa bw'omulonzi kwe kutunulira by'ayagaliza ensi ye, amanye nti yajja kuvaawo alekewo abaana, ensi agiresa atya. So oli bw'ajja n'akubuguumiriza, sooka owulirize bw'akugamba ngenda kukola kino nga ddirwe yali akikoze. Bw'otunulira amateeka g'ebyokulonda, bw'otokyusa amateeka ga byakulonda, olwaleero lwaki bagamba ebitundu 7
mu 3 ku buli 100 bavubuka. So population yaffe bw'ebeera obukadde 45 mu mitwalo 9 ekitegeeza obukadde nga 35 bavubuka. Naye lwaki abavubuka balina ba MP 5 bokka? Bw'otunula omuvubuka owa Buganda mu MP alina okukampeininga oba ne bw'abeera mu parliament alina okuva ku booda ye Tanzania emutukula akome ku River Nile, eno akome egundi kumpi Basindi, eno asala eno owa Eastern Uganda ave ku Owen Falls Dam paka Karamoja paka Dokolo, ng'ate ogambye nti omuyizi manya omuvubuka MP yoyo ow'emyaka 3 n'okudda wansi yasobola ddi to get the capacity okukola ekintu ekyo. Tugenda kuwumulamu mu kitundu kyaffe ekyokusatu era ekinaasembayo ku nsonga z'ebyokusomesa abantu, ensonga y'okukyusa amateeka agafuga ebyokulonda gasaana gakyusibwemu oba galiwo gamala era abantu bamativu n'amateeka gano. Byonna wano ku Know Your Rights nga tulina Uganda National NGO Forum banywanyi baffe mu nsonga z'ebyokulonda. Kinajjukirwa nti ebbanga esigadde ttono okutuuka mu nnaku z'obululu. Kino kitegeeza nti kekadde buli omu okukola ogugwe akawulo okusobola okutambula obulungi. Wadde nga guli gutyo, waliwo amateeka gasaana okukyusibwa agafuga ebyokulonda. Ensonga y'abavubuka n'ennonda yaabwe etteeka lisaana likyusibwemu. Buli muvubuka kasitaba nga alina national ID nti Munnayuganda nga tasusa myaka 3 agenda kuba akalulu nga bwe tulonda abakyala. Lwaki ba MP abakyala ekimu ku bimalawo enguzi kwe kujjawo electoral college, ekirala abakyala tulina 146. Lwaki nze omwami nga 15 January njagenda nkubire woman MP akalulu? Lwaki abakyala bokka si be bakuba akalulu? Kati ekiyinza okumalawo enguzi eyo era DPA ina ansa yakyo bakiyita proportional representation. Enkola eyetegeeza nti singa parliament ebeeramu ebifo 100 nga temunnalonda nga kati nga DP bagigamba wandiika lisiti yo ababaka boyagala bakukulembere babeere ba MP okuva ku number 1 okutuuka ku number 100. UPC, NRM, NUP kati awo ekibiina essaawa y'okulonda bwetuuka tetulonda muntu nti mutenyo, tulonda nkumbi, tulonda bantu ne balonda obubonero obulala. Therefore naawe kuba ekibiina kyawaayo dde erinnya lyo okampeiningira abantu ng'obagamba mulonde enkumbi, tojja kugulirira muntu. Ate nja kuwa ekyokulabirako. Olwaleero NUP officially erina ababaka 57 mu parliament, 5 mu 5 bava mu Buganda. Naye singa NUP yali eweereddwa omukisa under proportional representation nti wandiika the top 57 ababo buli kitundu kya Uganda bandibaddemu naki ne batatandika gigamba nti kubanga ku 5 mu 7 5 mu 5 bali wano. Ate bw'oba onoowaayo list nga bwe njogedde ba MP bali 10 n'owaayo list okuva ku kabiriiti paka 10. So as a party opiikinga bali bennyini bakurimu. Kati bw'owangula okulonda nga kuwedde, Electoral Commission etula n'egamba ku 10 owanguddeko percentage ki, nti mpangudde 20%. Kati ne bagamba ku listi yo what is 20%, nti babaka 20 gwe n'ofuna 2. Naye remember 2 ge bawandiise otaddemu owa Northern owa Eastern owani. Deno ne bagamba gwe ofunye bameka, nti DP nfunye 30%. 30% be bameka ku 10
be babaka 100 the top 30 NRM owangudde bameka PPP PFF nezo FDC bweziti kati yenkola ya proportional representation tewaliwo muntu agenda kujja akugulirire okitegedde it is organizational ekyo kyokka kye kijja okumalawo enguzi because ku kabonero olabako nkumbi si kifaananyi kyange oba ekyoyo oba ekyoli so proportional representation mu kukyusa amateeka ennyingo namba 2 mu cooperation agreement ya DP ne NRM kwe kumalawo ebintu ng'ebyo ne mu manifesto yaffe okulwanyisa enguzi is priority. Okunoonyereza kulaga nti abantu bwe bamala okulonda omukulembeze w'eggwanga n'ababaka ba paalamenti ebifo ebirala beesuulirayo gwa Naggamba. Mutenyu agamba nti ebifo ebyenkiza abantu balina okubironderamu ku lunaku lumu singa etteeka likyusibwamu. E Kenya balina ebifo bye balonda 6. Balonda president, ne balonda senator, ne balonda MOP, ne balonda woman rep, ne balonda governor. No local government bamuyita MCA, member of the county assembly. 6. Lunaku olwo ojja ne bagamba nti akabox ka president ka green ne ballot paper baya green aka woman MP ka yellow neri kuba kati engeri gye tulonda president ne MP ne woman MP tuongereko by doing that kuba 15 January tugenda kulonda MOP woman MP ne direct MP ojagede kati nga MP wa Lubaga South then tulonde woman MP wa Kampala then tulonde ne president then 1 week later luno olunaku lutera okubeera public holiday olwa national gundi kati eziddako teri public holiday oyina bosi wo gw'onoogamba nti sikoze leero ngenze kulonda ekyo kimu ekyokubiri kati tulinawo kuba DP terinawo presidential candidate kati ku presidential President Museveni bw'awangula nga bwensuubira nti ajja kuwangula kuba ekyo n'ali mu giraasi akiraba bw'awangula nja kukyogerako bw'awangula buli atawagira NRM amaanyi gamuggwamu ku local government ng'akaaba okumala emyaka egi era edda nzijukira ku mulembe guno gwennyini waliwo lwe balondangako nti basoose ono ne badda ku ono so okulonda president n'oleka local government kitegeeza awangula obwa president abawagizi be bye bajja okujja n'amaanyi balonde wano naye abawanguddwa tebajja kudda bajja kuyimba batubbye sibyagala okulonda kwa kwantama so eyo ye system esooka it is not that abantu tebagala kulonda buli mwaka bawandiisa abalonzi nga bangiko okusinga aba bulijjo. Okulonda kwa 2026 n'abeesimbyewo ku kifo ky'obwa pulezidenti engeri gye basabamu akalulu ekyuseemu okusinziira kulonda okuzze nga kubaawo okw'emirundi 6. Mutubuuziza Kennedy Mutenyu agamba nti abeesimbyewo ku bwa pulezidenti bakyusizzaamu ku ngeri y'okusabamu akalulu. Bapoliticiani baffe naddala mu Uganda baagala okwogera abalonzi kye baagala okuwulira so si kyalowooza nti kituufu. Political leader y'oyo ayogera ekintu okugaidinga omuntu oba onkyawe naye nga nkubuulidde amazima. Therefore olwaleero bw'olaba nina commendation emu gye nnyinza okukola ku NRM nti olwaleero President Museveni bw'agenda ku rally bino ebyokugamba colonialist abazungu mu 1906 mu 1945 bakola bwe bati ne bwe bati naye kati agenda n'agamba muzze wano Embaale twakoze kino twakola kino twakola kiri. Ekizibu NRM kyebadde nakyo bwe butabeera na ba marketing persons balungi okwogera ku bye bakoze naawe kyonoolabako n'omusajja ali mu kubagamba nkoze bino
protecting my gains gwoli mu kibu ajja genda tasobola korona avaako biri omulala gwenda byagezezaako ye Nandala Mafaabi agenza ayogera nti ye mu Luswahili kye bayita pesa kwa mukono pesa kwa mfuko sente mu nsawo kati gwe mbuulira bw'otunulira abantu bano 8 abesimbyewo nakugambye wali nti bwe nkugamba nti ngenda kukola kino olina kubuuza nga ddiri wakikola. Therefore bw'otunula oyinza okuyingira ekisaawe ng'ennaku zino tiimu bwe ziyingira ekisaawe zimanya Katonda anazza bibye naye Arsenal ejja kubakuba. So kati nze nsuubira nze njagala kutegeka bantu baffe muleme kulimbalimbibwa waliwo ababawuddisa. Eggulo twabadde ku lonchi ya candidate waffe wa Lord Mayor Beatrice Mao twabadde ne babanayinki ng'agamba ngenda kukola kino njagala for example ekimu kyayogera nti internet abavubuka bangi buli wamu wabeerewo hotspots nga internet yabwereere emirimu oyinza ogikolerawo yabwereere nga bw'otambula nti ozze wano waliwo wifi kati yayagala ebifo bibeeremu buli wamu ate ekyo kisoboka. N'agamba ayagala abantu bakole urban farming fe abali mu Kampala kubanga ab'e Kampala buli lunaku onookwatanga ssente okugenda eri. Then n'akugamba olabira ddala nti ayogera to those people omukyalo ow'omukatale owa bodaboda owaki n'olwekyo oli bw'ajja n'akugamba nti nze first of all tewali kibiina kye bayita opposition tekiriiyo so omulonzi baleke kubuzaabuza tewali kibiina kye bayita opposition era singa abantu bano abamu abatulimba kati baali baagala okukolera awamu DP yatandikawo 5 UPC yatandikawo 6 UPM yatandikawo 8 CP yatandikawo 8 lwaki tebeegatta ku bino ebina ne bakola ebyabwe. So bo bwe batuuka wano ne bakugamba Uganda erimu abantu ba mirundi 2 abanyigirizibwa n'abatanyigirizibwa ate abasanyufu n'abatali basanyufu baliriddawo. N'olwekyo oli najja kugamba nze opposition kubanga olowooza bw'owakanya bw'ovuma abakulembeze bw'okola ki abantu gwe balonda bw'oziika ennyo bw'ogenda ku nnyimbe. So abalonzi tukanula amaaso tugambe nti oli bw'ajja n'akugamba nze mbalwanirira ng'amaze mu ntebe emyaka 2 kiki kyakulwaniridde owa booda okyabonaabona oba nedda naye n'akugamba nze nnwanirira wa wansi. N'olwekyo abalonzi mutunule enkaliriza muwulirize TV nga zino NTV zireeta abantu badibetinge twogerezeganye. Waliwo amagezi agaweereddwa eri abalonzi bonna mu kulonda kwa 2026 okubindabinda nga tufundikira ensonga z'okusomesa abantu n'amateeka gafuga ku nsonga z'ebyokulonda tusembyayo ensonga y'ababaka oba nga obuvunaanyizibwa bwabwe babumanyi bulungi. Twewale ba MOP abatateesa mu Parliament naye nadda ku madaala n'alinda kamera zammwe n'ayogera kubanga abatalina content kuki. N'olwekyo nga bwe njogedde oli bw'agamba ngenda kukola kino ng'obuuza nga ddiri wali okikoze. Bwe tunaayiga okubuuza ddala ddala ogenda kukola kino kisobola nga ddiri wakikola. Nkugambye DP bw'egamba eyinza eyagala wabeewo okukyusa obukulembeze mirembe yali ekikozeeko. So oli bw'ajja omulonzi oleme kulonda kubanga oyo nakula naye oleme kulonda nze Kennedy Mutenyo kuba wakulira Mbaale kubanga oli Mugisu kubanga oli wa KCC kubanga oli wa Arsenal nedda kubanga ffenna tugende ku Arsenal yaffe ne KCC naye bwe tutuuka mu byokulonda birala. Bwe nkugamba nti nze nja kulwanyisa enguzi ng'ombuuza nga ddiri wali ogirwanyisizza kubanga nze nga sinnayingira bintu bino nakolera mu Coca-Cola myaka 2. Gendayo obuuze Kennedy ku corruption yali ki mu bino bye tulimu bino ne bye twakakola okuva embalala naki walwanyisaako enguzi
naye oli bwakugamba nti ŋŋenda kulwanyisa nguzi naye nga kwasula kwalya. Therefore TV ne radio mulina okutuyamba okusomesa abantu. By the way, kati abalabi ba NTV business bugikolera mu Uganda. Bwe mubeera n'abalabi abalungi abategeera lwe bajja okumanya nti obudde kambumalire ku NTV. Therefore nammwe ab'amawulire mulina responsibility eri eggwa kubanga bannayuganda kati bwe mukolera mubayigirize. Ebyo nno byetusobodde okutuusako ku nsonga ezikwata ku kusomesa abantu ensonga z'ebyokulonda, amateeka gafuga ebyokulonda sako n'ebirala bingi. Tubadde ne banywanyi baffe ab'ekitongole kya Uganda National NGO Forum mu kaweefube gwe baliko okutuusa obwenkanya mu bantu n'okusingira ddala abantu nga balonda abakulembeze be beesiga be bakkiririzaamu era bassibwamu ekitiibwa. Nze Priska Namulema mbaagaliza akaseera akalungi. Program Know Your Rights kw'obadde.